Abayizi ku ssettendekero wa Islamic University in Uganda ettabi ery'Ekibuli bakyusizza obukulembeze bwabwe nga balondeddwa bakubye ebirayiro era ne bategeeza nga bwe bagenda okukola buli kisoboka okulaba nga bakolagana n'abayizi be bakulembera ssaako n'abo abaasomerako mu ssettendekero ono. Prime Minister of Islamic University Students Union with Dr. Kasule Twaha, Director w'ettabi lino, akubiriza abayizi bonna okukozesa omutimbagano obulungi era n'avumira n'ekikolwa ekyakolebwa abayizi abali mu mmotoka y'essomero lya Midland kyagamba nti kino tekyaweebula abayizi bokka wabula kyaweebula n'essomero mwe baava. Ekyo tuteekwa ffenna okwenyigira mu mbeera etendeka emiti emito okubeera nga buli kaseera bonna bamanya obukulembeze si kintu kyakubeerako olubeerera wabula omuntu asobola okubeerako n'abuvaako n'abalala ne babukwata ng'akozeeko kyateekeddwa okukola. Wano era waategeereza abayizi ku bbanja eribabanjibwa lyagamba nti lino likola akawumbi kamu obukadde 2 n'ategeeza nti nabwe ekito bagenda kukomyawo enkola ey'obutakkiriza muyizi yenna kukola bigezo okuggyako ng'amaze okumalayo ebisale byonna nga mpawo kimubanjibwa. Mu butuufu ensimbi abaana ze balina okutuwa tebazireese nekitukaluubiriza okukola emirimu. Ensonga lwaki katugamba tugenda kuddayo okukolesa yaffe eya zero balance. Wabula wabawo omuntu yenna ng'alina ensonga yakakasa ddala nti asobola okugibulira yunivasite n'egibulira ensonga eyo ajja gibulira omukulu w'ekitongole. Wano omukulembeze w'abayizi omuggya alondeddwa Nsubuga Ramadan asabye abakulira ssettendekero ono okulaba ng'ensonga eno bagireka wakiri abayizi bakkirizibwa okukola ebigezo nga bakyabanjibwa naye nga mpawo bakkirizibwa kunona biwandiiko by'okuggyako ng'amaze okusasula ensimbi zonna. Bwe baba nga kiri extreme ennyo bawuliriza nabo bazadde okubeera nga ensonga z'abayizi babeera baziwuliriza ezikolebwako era tetuwulirangayokko ate tusaba kireke kubeerawo yewujja mu maaso obukulembeze obunaddako. Omukwanaganya w'essomero lino Sheikh Kabuye Sulait awadde abayizi amagezi naddala abaagala okwenyigira mu bukulembeze obw'eggwanga n'agamba nti basaanye beenyigire mu nteekateeka ssaako n'obukulembeze ku mitendera egya wansi. Abakulembeze b'abayizi bano abakubye ebirayiro bategeezezza nga bwe bagenda okukola buli ekisoboka okulaba nga batumbula ssettendekero waabwe wamu n'okukolagana n'abayizi be bakulembera n'abo abaasomerako mu ttendekero lino okusobola okulikulaakulanya ssaako n'okwekulaakulanya. Tufunye breed y'abakulembeze empya abasobola okuwaayo obuvunaanyizibwa nga tebasise emiguwa nga tebalwanye era kituwa ekifaananyi ekirungi nti mu maaso future yaffe ne future ya Uganda okutwaliza awamu amazima ntangaavu eri bright. Abakyala abali mu field z'obusiraamu bajje bogereko eri abayizi baffe to motivate the students era okubasobozesa okubeera nga balwaninga in this world mu ngeri ey'empisa ng'abaana abawa